Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa KYAYI. KYAYI YouTube channel yaffe gyegatteko, nakugamba tulina ne Facebook eyitibwa KYAYI. Genda ku page eyo ya Facebook likinge page omala osseko kyonna ky'oyagala twogereko oba ky'oyagala okuŋŋamba, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. YouTube channel eyitibwa KYAYI gye tuliko, likinga gyegatteko ofune ebisingako awo. Olunaku olwaleero ndi kummwe abakyala, naddala omukyala ng'obadde weetaagibwa okwozebwa mu nseke, ng'olina empira gy'owuliramu etali nnungi mu nsonga zammwe nga bw'okitegeera omukyala. Kati kijja kuyamba okwoza mu nseke, naddala ggwe abadde ali ku family planning ng'obadde oyagala givaako ofune olubuto nga weetaagisibwa okusooka okwozebwa mu nseke. Kati akadde ako koolaba kayitibwa kutukumu. Kutukumu agenda kuyamba ggwe omukyala okwoza mu nseke. Kutukumu oba abasinga mukayita kabbo k'abakyala, okitegeera, naye abalala bakamanyi nga kutukumu. Kutukumu oyo agenda kuyamba mu nsonga y'okwoza mu nseke, oddewo obeere bulungi nnyo nga bw'okalaba. Kati nga tuvudde ku kutukumu oyo, tulina n'ekintu ekirala bakiyita kaama. Kaama oyo lwakuba muzibuzibu talabika naye mulungi nnyo mu kwoza mu nseke. Nze kambikubuulire gwe ky'onaaba ofunye ky'ojja okukozesa. Kaama naye mulungi nnyo, ayitibwa kaama. Mulungi nnyo naye ayoza bulungi mu nseke. Kati kutukumu oyo ye osobola omusanga owantu wonna, emabbali w'ekikomera ky'ennyumba yo, ku kkubo ekkuberera ettaka, amera nnyo ku mabbali okwo. Kati ekirala ky'ojja okukozesa, waliwo kye bayita omulondo. Omulondo ono abasinga mugutegeera, bagutambuza, ogwo gwo mungi, bagutambuza mu makubo. Gulo omulondo gwo nga guwerako, osobola okugumeketa obumekesi ogulya obuli nga ebya bulijjo nga bola abantu nga bagulya, tukiyita okugumeketa. Ndi kuggwe omukyala ng'oyagala okwozebwa mu nseke, ng'oyagala bakwoze mu nseke, obadde ku family planning, ogivuddeko, oyagala kuddamu kufuna lubuto, kigenda kuyamba okukozesa omulondo ogwo. Nkugambye osobola okugumeketa obumekesi, okitegeera, giba mirandira. Oba tosobodde gimeketa, osobola okukolamu ensaano singa obeera okisobodde, n'oba ng'ogiteeka ku mazzi agabuguma n'oba ng'onywa. Oba osobola okugusekula obusekuzi ng'asekula entangawuuzi z'ogenda okuteeka ku caayi. Osobola okugusekula bulungi nnyo awantu ewayonjo, omala okugusekula n'oguteeka ku mazzi agabuguma n'onywa. Kigenda kuyamba okwoza mu lubuto lwo gw'omukyala, eba tuziyita enseke, okitegeera. Gugenda kuba gukuyamba okuggyamu ebicaafu byonna ebyo eby'obutwa mu nseke zo, osobola okuddamu okufuna obulungi olubuto. Omulondo gukozese nga bwe nkugambye, omulondo ogwo gujja kuyamba. Omulondo gutundibwa nnusu 2/3/5. Kati gulanga guwerako, ogusekule nga bwe nkugambye, oba ogukolemu ensaano, oba ogumekete bumekesi mpola mpola mu tayimu yo, ogumeketako mpola mpola. Kijja kuba kikukolera, kigenda kuyamba okwoza mu nseke. Kati nga tuzze ku kano akaddo ke bayita kutukumu. Kutukumu oyo singa obeera naye omufunye, naye ajja kukukolera bulungi nnyo okwoza mu nseke. Kutukumu oyo nga bwe nkugambye nti amera ku bikomera, emabbali w'ebikomera ng'obadde totera kulimawo nnyo, amerako nnyo, oba emabbali w'ekkubo, ekkubo eryo ettaka, okitegeera, kuba Katonda yatonda ebintu bino. Waliwo ekintu kye yatonda nga kirina kumera ku kkubo abantu we muyita, osobole okukiraba amangu kuba kiba n'omugaso. Kati ku bimu kyekyo, kutukumu oyo oba akabbo k'abakyala amerera ddala ku kkubo ery'ettaka, oba ku kikomera kyo, oba ku mulyango gwa geeti wennyini w'oyingirira singa wabeera si wa sementingi, amerawo, okitegeera. Kati oyo kutukumu n'ajja kuyamba okwoza mu lubuto oba okwoza mu nseke gw'omukyala, okitegeera. Oba omufunye ng'obadde omulabye bulungi, muyenge, kye bayita obuyenga. Ate kijja kukolera nnyo singa oddira kutukumu n'omugatta n'omulondo, n'obinywa omulundi gumu, kijja kuyamba. Ono yo omuyenga buyenzi, kye bayita okuyenga, ndowooza mukitegeera abakyala. Omuyengera mu kikopo nga bw'ojja okulaba, w'omala osobola omugatta ku guli omulondo gw'otadde ku mazzi agabuguma, oba n'oli omulondo nga bw'onywa ne kwaka akaddo. Kigenda kuba kikuyamba okwoza mu nseke bulungi nnyo, oddewo
oggyemu obutwa bwonna obubaddewo, oddemu ofune bulungi olubuto. Okitegeera. Ndi kuggwe omukyala naddala ng'obadde oli ku family planning ng'oyagala kuddamu kuzaala. By'olina okukozesa byebyo ebirina okukuwoza mu nseke, muveemu obutwa obwo obw'eddagala osobole okuddamu okufuna olubuto bulungi nnyo nga tolina kizibu kyonna ky'ofunye. Ndowooza olabye enkola gy'olina obbukolamu. Bw'otyo omulondo nkugambye ogumeketa oba n'ogukolamu ensaano oba n'ogusekulanga entangawuuzi n'oguteeka ku mazzi agabuguma. Naye olina okukola nga omulondo muguwerako. Okitegeera, kola omulondo nga guwerako, gusekule guteeke ku mazzi ng'ate matono kwegamba osobole okufunamu ekika ekituufu ekigenda okukukolera. Mwebale nnyo okubeerako, mubagambye ebyo byembalaze bigenda bayamba kuwoza mu nseke zammwe mu abakyala. Mwebale kubeerako. Channel yaffe bagiyita KYAYI, mugyegatteko, mulayikinge. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi.